My Lord, Shamin Malende for A5 and S6. My Lord, just for purposes of emphasis on the bail application which we filed for A5 and S6, we pray that the same can be considered for fixation, my Lord. I wanted to assure you I want to work on it. Much obliged. Twagala minisita abaana baffe bw'oba okukolera bw'oba osookerako minisita Robert Maucho tukolere bakulonda otukolere minisita Robert Maucho tukolere abaana baffe bw'oba osooka okujja mu kkomera lwaki babawaayiriza ebintu ebitaliiyo bakolere twagala nfukamidde mu maaso go nga njagala okolera abaana baffe bave mu kkomera minisita Robert Maucho bw'osookerako Ssegirinya ne Ssewanyana tebalina musango. Mwami Museveni yatya buti maanyi ge twamuteekako ogw'okulaba nti ababaka ba NUG baali batandise okukolera abantu n'atandika okutya era abo abasiba tabasiba nti abasiba balina omusango kuba Museveni yasiba ababaka si muntu mulala. Twagala okusaba ekitongole kiramuzi nti ebbanga lisusse mwaka mulamba nga state tanoonyereza ababaka bavuga abasibo bajje ekiggo n'ekitalya nabo bakoowa buli lwe bazise katola ekyo kye tufunye eky'amaanyi tekiriiwo Honorable Mama Ssegirinya Ssewanyana tebabimanye ebyo ebiriwo kuba obujulizi tebulabika. Nnumiddwa nnyo omutima okulaba ng'omwana wange bamukuba mu maaso nga wendi omusirikale oyo amusindise njagala bamukoleko ate oba amateeka weegali gamukoleko. Naye mubeera nfuna gye mulabye bannamuwule mumulabye ng'agwa sigamba mbwadde mu katemba naye omulabye ng'amaanyi talina omubiri gwe mulaba guno Honorable ali mu mbeera mbi ababaka bali mu mbeera mbi naye osanga Banayuganda buli omu aba akoze kyonna kyalina okukola osanga ababaka bano balifuna justice. Tugamba ababaka bonna tugamba abakulembeze bonna Banayuganda bonna bayimukire wamu twanise injustice eri mu Uganda. Mama Ssegirinya azze embeera mugirabe omubaka agudde n'ekigu atuuse ekiseera ng'ali ku mpingu n'aneguka n'agwa n'afeeyitinga so eno embeera bannaye tubasaba essiga eddamuzi akadde ke kano mulaga amazima muve ku bya poliisi byekola muve ku byamagye bye bakola essiga eddamuzi mulongoose essiga eddamuzi mumusale kyekyetaagisa okusala musale Bannayuganda kye baagala kubanga kyekituufu. Waliwo obujulizi abawaabi ba gavumenti bwe baleeseeko obw'abajulizi 17 era ng'abajulizi 17 statements zaabwe zituweereddwa era oluvannyuma lw'okubanga zituweereddwa waliwo ne postmortem reports ezireeteddwa n'ebiwandiiko kwe baakebererwa medical examination reports bireeteddwa era kooti n'ebimaakinga wabula tusigazaayo obujulizi obulala obw'abajulizi nga 17 obugambibwa nti bujja kuleetebwa oluvannyuma lw'okubeera nti application ey'okutaasa abajulizi bano babeere nga bawa obujulizi mu kyama emaze okuwulirwa kooti. Tugenda kukomawo nga 1 Septemba 2022 kooti etunulye obujulizi obusigaddeyo bwonna. Good morning, my Lord, and may it please you. My name is Anguzulino. I am an assistant DPP, and I will appear for the prosecution this morning, my Lord, together with Mr. Richard Biri Omubaka, That is true, my Lord. Chief State Attorney, who will appear for the prosecution. My Lord, for the defense this morning, we will have Mr. Alaka Caleb appearing for A5 and A6. Mr. Alaka is also holding brief for
Honorable Elias Lord Mayor, Elias Lukwabo, and Evans Ocheng, who are not in court today. My Lord, today he is appearing together with Mr. Moizi Samuel and Honorable Shamim Malende. That's true, My Lord, all these ones appear for A5 and A6. My Lord, for A4, For F5, F5 and A6, my Lord. My Lord, Hassan Kamba is not in court, and Honorable Chiwano Kabdala is also not in court. I think Julius? Maybe it's only one, maybe not on record. Also, Mr. Julius Turinawe, who appeared last time, is not in court, and my Lord, my colleagues have not advised if one of them is getting before enough time. And my Lord, now representations for A4. This morning we have Mr. Muhereza. So, my Lord, if I go to A4, I have Mr. Elotu Jonathan from Lukwabo Company Advocates. He is also appearing for A5 and A6 today. My Lord, for A4 we have Mr. Muhereza Wilbert, Mr. Rubeizi Jacob, and Mr. Mwesije Jonas. They jointly appear for A4 and they are all in court. And my Lord, for A1, A2, A3 and A4, sorry, A7, not A4, A7, my Lord. We have Mr. Turia Musima Geoffrey and Mr. Kumakechi Joe. And my Lord, this matter is for further pre-trial conferencing this morning. My Lord, we served additional disclosures. Oh, let me first see if all the accused persons were there. I am also obliged, my Lord. A1, A2, A3, A4, A5, A6. My Lord, it is true we received the additional disclosures of several statements, approximately 19 of them, and we are ready for marking of the same today. Though, my Lord, we have an issue for this Honorable Court to consider, whether today or in the next sitting, in regards to accused number 2. Upon perusal of the court documents, especially the indictment and the committal summary, we realized that he is illegally in this Honorable Court. He was not committed from the lower court to this court. In that regard, we would humbly pray for his release. Which response would be preferably, with the guidance of this Honorable Court, to be considered, if possible, in the next adjournment. I hope you're not taking questions. You're questioning the wrong side. Not this side. Yes. Muhereza Wilbert, my Lord, for A4. It's true we received additional disclosure statements from the state, and we are having no problem with that.
May it please my Lord, Caleb Alaka for F5 and S6. Oweekitiibwa omulamuzi yimiriddewo lwa F5 S6 amannya nze Alaka Caleb. Oh, you have forgotten. My Lord. Amannya nze. Okay, you start from the other. Oweekitiibwa omulamuzi amannya nze Alaka Caleb. Tell them the prosecutor said they are filing the disclosure as agreed. The application for witness protection. Oweekitiibwa omulamuzi tutaddemu okusaba obukuumi. Just relax, first relax. Okay, now start. This is what I'm saying. Okay. Tell them that the prosecutor has filed the additional disclosure of witnesses. Omuwaabi wa gavumenti ayongedde okuteekamu empapula ezikwata ku bujulizi ku musango guno okuva mu bajulizi. Then they have also made an application for witness protection for some of the witnesses. Era bataddemu okusaba okuwa obukuumi eri abamu ku bajulizi. And it's going to be handled confidential and expansive. Ekintu kino kikwatibwa nga kikwatibwa nga kyama si kyakuba nti buli omu akimanyako naye nga kooti ekikolako. So we're going to fix a hearing date for it. Bajja kuba bateekawo olunaku olw'okuwulira ensonga eyo. So the lawyer of the first, second, third, and seventh accused persons. Lawyer akiikiridde first, second. Lawyer akiikiridde A1, A2, A3 ne A7. They said that they received that additional disclosure as agreed. Bakakasizza nti bafunye ebiwandiiko ebyali bibulayo ku bujulizi. But they had an issue to do with the second accused. You can say it again. Naye balinawo okwemulugunya ku A2 Muwonge Jude ekigambibwa nti Muwonge Jude wano aliwo obukyamu. Because he was not charged, he was not committed, not under committal proceeding. Okusinziira ku mpapula eziweebwayo ku balina okujja wano tali kwabo. So they're going to raise the issue at the next. So ku kooti eddako bagenda kubawaayo ensonga eno mu buwandiike. So now the counsel for F4 said that there's no problem with the disclosure. Munnamateeka akiikiridde F4 akakasa nti naye empapula zaafunye zikakasa bulungi kikoogerako zirina mutawaana gwonna. Okay, so let's hear from F5. Once again, from the prosecution for 19 witnesses, which we have also perused. And if mwenda ebyobujulizi okuva ku ludda oluwaabi era nga twateekamu n'okusaba eri F5 ne S6 okuweebwa akakalu ka kooti okuteebwa nga tugoberera okulungamizibwa okwava mu kooti ejulirwamu. Era abaatugamba nti ensonga eyo tulina gikomyawo mu kooti eno ekwata ku kusaba okuweebwa
Can I hear from you before the submission? On A2, my lord. My lord, I pray you give me time, my lord. I go and consult because I cannot be sure about the position of A2 right now. And my lord, I will advise court at our next hearing. But I agree, I think he's not on the indictment, it's apparent. So I just need to find out why that is so, and I'll be able to advise court. So I pray, my lord, you allow me the next hearing to respond to that. Ensonga ya etu badde nsaba yakadde yongere okugyetegereza omulundi ogunaddako mbeere nga ŋŋamya kkooti kiki ekiyinza okukolebwawo. We go ahead and mark the documents and take that down. So, Master Price, my lord. We start with the first bundle. I'll read quickly and then we proceed. So, let's adopt the proposed exhibit number. Number 1 is the postmortem report in respect of Chesa Mubera. That is the PE ID, remember it's for identification. The second one is PE. The first one is PE1, the other one is PE2 ID. The third one is PE3 ID. The fourth medical report is PE4 ID. The fifth one is PE5 ID. The other one is PE6 ID. Number 7, that is PE7 ID. The eighth one is PE8 ID. The ninth one is PE9 ID. The 10th medical report is PE10 ID. Then we go to the sketch maps. That is PE11 ID. Then number 12 is PE12 ID. And then number 13 is PE13 ID. And number 14 is PE14 ID. I'm also surprised, my lord. We go to the second disclosure. We have statements from 19 witnesses. I'll mark the first one. PE15 ID. PE16 ID. I think the additional statement of the second witness will go together, not so? Yes, my lord, we can just say ID 16A. 16A. Are we all together? No. My lord, I think the one of number 2, we mark that is the price. We mark it as PE ID 16A. Then the additional statement, we mark it PE 16B. Yes. Most obliged, my lord. We are all together now? Yes, my lord. So the second additional statement of the number 2 is PE16B ID. Then we go to the fourth now. I don't want to talk about, I don't want to say names. Much obliged. So we go to the fourth one. PE17 ID.
The fifth one, PE 18 ID A, because I think they're the same. Yes, my lord. Then the second one, number 6, is PE 18 B ID. Then we go to number 7, PE 19 ID. Number 8, PE 20 ID. Then number 9, PE 21 ID. Number 10, PE 22 ID. Number 11, PE 23 ID. Number 13, PE 24 ID. 12, my lord. We skip 12. Hmm? We skip 12, my lord. Okay, yeah. Let's go back. Number 12, PE 24 ID. Then we go to number 13, PE 25 ID. Number 14, PE 26 ID. Number 15, PE 27 ID. Number 16, PE 28 ID. Number 17, PE 29 ID. Number 18, PE 30 ID. Number 19, PE 31 ID. Okay, that is done. So we go back to our roadmap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. This non-contentious evidence will be disclosed. Twasalawo nti obumu ku bujulizi n'abwa kuleetebwa mu kkooti. Then there will also be around the 14th August or thereabout the disclosure of forensics and the physical evidence. 18, that's around 18. Ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana twali tukaanyiza nti obujulizi obwa A5 ne A6 bunaababuulirwa mu kkooti. The disclosure of forensics and physical evidence, and then the right for us to look at it. Maybe we are seeking guidance. Maybe we could do this as court is trying to get for us a date for the various applications which are before you, my lord. Yes, my lord. All right, my lord, we thank you, in fact, Caleb, for reminding us indeed. The evidence we currently have as prosecution. The only one that is remaining is what we've submitted for the application. However, we are aware from the investigating team that there were some items that were submitted to the forensics lab for examination. My lord, we have not factored them in because we don't know what the reports will turn out. So we cannot be sure whether there will be evidence or there will not be evidence. So if they turn up, my lord, we will turn them over as soon as we receive them. I was following up with them. They indicated that maybe in a week or 2 weeks' time, the reports will be ready. But we don't know what is there, so we don't want to start anticipating that there is evidence that we're going to be disclosing. So as soon as that comes, my lord, it will probably, at most, it will be 1 or 2 reports, and we will turn them over to the defense.
Owekitiibwa omulamuzi waliwo obujulizi obukyalimu abo abanoonyeza ba gavumenti era nga tukyalinda lipooti ejja okuvaayo. Essaawa eno tetusobola kubaako kyetukakasa kooti naye tukyayongera okulinda okuva mu banoonyereza nga omulundi oguddako tujja kuba tutegeeza kooti ekiriwo. Okay, so now the defense, are you going to start, do you have any disclosures as well? Or none, zero? You have not thought that far? No. Nothing? My Lord, it will have been informed after looking at the disclosures. So that's what we're going to discuss at the next one. Yes, my Lord. Yeah. Once you look at them, you can be informed of the kind of disclosures we need to give. No, you now have the disclosures. We're not very sure about the other one. Yes, for us, we have already these disclosures, but we are waiting for the application, and then whatever will come out of the application and served on us will inform us about whether we need to have disclosures or not. But with as far as this is concerned, currently we don't have, although we still intend to reserve that right, and we pray that you keep it for us. Okusinziira owekitiibwa omulamuzi kusaba okwayibwayo ne ku bujulizi bwe tulinawo, tusaba kooti ebeere nga ekirowoozaako ku mulundi oguddako nga n'obujulizi okuva ku ludda oluwaabi obunaaba butuuse, awo tunaayongera okuŋŋamizibwa kooti ku kiki ekiddako. So as we work out about the applications, could we now come back for the pre-trial proceedings on 1st September? That would give me enough time to handle the various. And as you sort out the issue of N2? That's okay, my Lord. Council for A1, A2, A3, okay? Yeah, that is okay. And then if you have anything to disclose at the defense, speak on that time. Then we wrap up the trial process. Most of that. Submissions and then I can. Yeah, just a simple reminder, we also informed this Honorable Court of our intention to file the human rights matter, law enforcement matter, which we are going to do this week. It's up to you when you bring it on. I'm sorry that. You have been threatening. It's because the procedures are so patience, my Lord. But we shall handle most of that. I hope they have access. You have enough access to your plans. Yeah, save for a few days, but we sorted it out by yesterday. Okay. Most of it. Owekitiibwa omulamuzi, tulina nsonga y'amaanyi okujjako tusaba kooti etukkiriza okuwaayo ebiwandiiko ebikwata ku nsonga z'obumenyi bw'amateeka eri bakilayanti baffe. Tujjasanyuka nnyo nga kooti etukkiriza. Therefore, do you have anything to add? Not at all. Okay. My Lord, Shamin Malende for A5 and S6. My Lord, just for purposes of emphasis on the bail application which we filed for A5 and S6, we pray that the same can be considered for fixation, my Lord. I read it, so I sure you are going to work on it. Much obliged. Owekitiibwa omulamuzi, ensonga mpozi gye tulina yekwata ku abantu baffe A5 ne A6 okusaba kwe twateekamu okubawa akakalu k'ekkooti. Tusaba ekkooti ekitunulemu ebe nga erowooza kubawa akakalu. Okay, the state to conclude disclosure by 1st September, and the defense
will be given opportunity to disclose anything they wish. The issue of A2 to be sorted out before then. And accused persons are remanded until 1st September 2022. I'm so sorry. I was just requesting that after court, we wanted to meet our clients for something like 30 minutes before they are whisked off. We're just seeking for permission of court, my lord. They're not for prison now. Yes, but if we're allowed just 30 minutes to see them before they leave, it's a request. It's for prisons, but because we just wanted to notify the prisons book, my lord. It's so urgent, which you might forget. Yes, which you wanted to share with you. It has just arisen during this proceeding. Yeah, any problem with that? I'm seeing you present prison. Waliwo obuzibu bwonna abafudde mu makomera. Okay. You can meet them in a bus or what? No. It's okay. Yes, it's okay. Yes. My lord, you didn't give us the time on that day. 11. Thank you so much. Ssegirinya ne Ssegirinya tebalina musango mu kujatika babongerayo musango kikwe bazza tebalina musango na kumukwe bazza mu mbeera eno twagala okusaba ekitongole ekiramuzi nti ebbanga lisusse mwaka mulamba nga state tanoonyereza ababaka bavuga abasibo bajja ekiggo n'ekitalya nabo bakoowa buli lwe bazise katola eki kyetufunye ekyamaanyi tekiriiwo nekyetusaba bannayuganda n'abakulembeze bonna gye bali abantu bakawempe beetaaga okukiikirwa mu kikolo eggwanga olukulu abantu b'Amakindye West mu mbeera eno twagala okubategeeza nti nga National Unity Platform Honorable Mama Ssegirinya Ssewanyana nti babimanye ebyo ebiriwo kuba obujulizi tebulabika era nga tugenda kuyimirira ku nsonga eyo tulabe nga tulwanirira eddembe lyabwe. Banze ndi kansala wa Kawempe North Constituency naye Mwami Museveni yatya buti maanyi ge twamuteekako ogw'okulaba nti ababaka ba NUG baali batandise okukolera abantu n'atandika okutya era abo abasiba tabasiba nti abasiba balina omusango kuba Museveni yasiba ababaka si muntu mulala
abasiba olw'ekigendererwa nti yayagala kuteeka kutya mu bakulembeze balala baleme mu kwenyigira mu kulwanirira Banayuganda. Kubanga bino byonna bye tulimu wano tuli mu katemba ate tuleseyo abajulizi abalala ate ono bamusiba teyalina kusibibwa wano. Omulaba nga katemba bwakwogera kwangala okubonyabonya bannakawempe kubanga olwanira ebizibu bye tulina mu kawempe bingi nnyo ebibulako eddoboozi lya mwami Ssegirinya nga senga waali senga eddoboozi eryo lyafuluma dda senga bannakawempe beeyagala naye ffe nga bannakawempe tugenda kulangirira ate ekinene ennyo kye tugenda okuzzaako balyoke bamanye nti naffe tuli bantu abalondebwa abalonda omubaka ne tufaayo okugenda okwokebwa omusana tulonde omuntu agenda atukiikirire. Buli lunaku olujja ne bongezaayo twasooka Masaka ne babyongezaayo tuzze wano kati State Anton agamba waliwo omuntu eyajja wano nga kuomu kubalumiriza nga tasindikiddwa wano. Kyewuunyisa ku bbanga lino lyonna babadde bakola ki? Era kyakubiri bwe babanga abo bennyini be bagamba balumiriza bayimirira ne bagamba babakaka okulumiriza Ssewanyana ne Ssegirinya. Essiga eddamuzi ekyo lyakitunuulirako kubanga tulaba n'okutya mu balamuzi. Omulamuzi watukuga temuntunuzaamu kamera, State n'agamba temuntunuzaamu kamera. Kiraga ki eri Bannayuganda n'abalonda ababaka abo nti embeera eno egenda mu maaso okulaba nga security eri bweti bano abantu tebattangako bantu bino bigenda mu maaso. Honorable Ssegirinya ennaku ezo twagenze mu komera ne tumukyalira Honorable Ssewanyana ne batugamba batiisibwa. Abantu ab'enjawulo bajja ne babagamba nti munnange kino kye mwayogera bwe muti ne bwe mukivula lwaki babakkiriza nakukola ki? Babonyabonya obubonyabonya lwaki babonyabonya omwana wange kyokusooka talina musango gwe yazza yayambanga buyambi bantu fitina z'abantu ezibaluma ezamutuusaako ebyo byonna kuba yayambanga abantu. Numiddwa nnyo omutima okulaba ng'omwana wange bamukuba mu maaso nga wendi omusirikale oyo amusindise njagala bamukoleko ate oba amateeka weegali gamukoleko. Appointed by the security of Uganda, however much they claim to be providing security, but they are the very people in providing insecurity. We are always free, we are always easy, but to our disappointment, today our dear Honorable was pushed down. Moreover, having been tied the hand, but still they still push him as if he is still a criminal. We know he is free. He did not do anything. They're just criticizing him. So we pray that as this court goes on, they should give them enough security. They should protect them well. They should feed them very well, so that by the time they give them to us, we receive them in a good conditions. N'okuwuliriza omusango oba n'okulaba obujulizi obw'enjawulo omuwooleza wa gavumenti bw'aleeta ku baklants baffe bonna. Era bwe tugenze mu kkooti babadde batuwadde obujulizi bwe tunayita additional evidence obw'omundi ogwokubiri. Buli gwe twasooka okujja baali batuwa empapula ezikwatagana n'ebyobulwadde oba n'ebyabasawo, okugeza abaali batuwa medical documents ez'enjawulo eri baklants baffe bonna, weewaawo ne postmortem reports ezabali bwe bagamba baafa. Then oluvannyuma batuwadde statements ez'abajulizi abalala 17 olunaku lwa leero. Bwe twazitunuddeemu empapula zonna bwe twazitunuddeemu ne tulaba nga mazima gayo nti tewali kintu wadde n'ekimu ekyogera okuba baklants baffe bonna 7 nti balina omusango gwe baakola. Era bwe tugenze mu kkooti ne tugamba ezo tetuzirinako obuzibu bonna kulw'ensonga tezituwogerako. N'abajulizi be baleese 17 mu mpapula tugambye tebatuwogerako. However, babaddewo issue eya omu ku namba 2 oba ku namba 2 we bayita Muwonge Jude. Muwonge Jude turaisinze concern nti ekisooka empapula ezimuleetamu eno kkooti tezimwogerako, therefore talina musango era talina kubeeramu eno kkooti. Olwo kkooti n'etuwa omwaganya nti ku lunaku lwe tukomawo mu kkooti omuwooleza wa gavumenti ajja kujja kunnyonnyola lwaki taliiko, weewaawo banaba tebalina kunnyonnyola kulungi then ye bamute. Kimala okubanga ababaka be balonda bali mu makomera kikwase nakulaba nga tulina kanso namba, tulina ababaka
abali part of the council kubanga Omubaka Alan Siwanyala ali part of the council yemakindye okusinzira mu tteeka naye katwebuuza otuba tutuula ababaka bano abali part of the council tebaliiwo babagalidde ng'ekigendererwa mu bo waliwo abakwatidde emabega bo ali mu kuzinyisa abalamuzi abataddeko balinga akagologoozi yabazinyisa buzinyisi naye tugamba ababaka bonna tugamba abakulembeze bonna bannayuganda bonna bayimukire wamu twanise injustice eri mu Uganda sigadde erinnya Lubalwanga Charles naye mugamba bannayuganda ababaka betwalonda Alan Sewanyana ne Honorable Ssegirinya balwadde tebali mu mbeera nnungi babaleese abantu tebasobola na kutambula bawanidde buwanirizi babatadde ku mpingu ng'omuzadde yenna nga munnayuganda yenna alumirwa enkola ey'etteeka nga munnayuganda afa ku munnayuganda munne ng'ali mu buzibu yali badde ng'ayimuka n'avumirira enkola eno ey'ekika ekyawaggulu enkola eno ey'obutali mu mbeera y'okutambuza amateeka tetugenda kuyimirira tujja kunuba n'atugamba okukola kitujja yimuka naye ngamba bannayuganda bonna bayimukire wamu mu mbeera eno. Yes speaker, tulabye honorable nga bwe speaker oyinza kyogerako ki embeera ki ekifaananyi ki ekiri kyolaga eri bannayuganda? Embeera ekwasa ennaku nga munnayuganda ng'omusajja omuzadde nga nange ayina baganda bange nga nange ayina omusaayi Honorable nkugambye ali mu mbeera mbi yali badde agenda mu ddwaliro naye omulabe bulungi bamutaddeko mpingu Honorable ali mu mbeera mbi akugana n'okulya talya yanoonya alaba abasawo tebabamuwa nera okugenda okubalabako kutusoose kuyita mu kugamba mulamuzi naye tetwatugamba bw'abanga omuntu yenna ayina personal doctor we oba omugjeeko eddembe lyeryo tugamba Omubaka yabadde agenda bugenzi ki mu ddwaliro afune obujjanjabi kubanga wadde omusibye naye wali mulese n'alaba ng'alaba abasawo naye mubeera mufuna gye mulabye bannamuwule mumulabye ng'agwa sigamba mbwadde mu katemba naye omulabye ng'amaanyi tayina omubiri gwe mulaba guno Honorable ali mu mbeera mbi ababaka bali mu mbeera mbi naye osanga bannayuganda buli omu aba akoze kyonna kyalina okukola osanga ababaka bano balifuna justice. Tewakyaliwo abakulembera so mu ekyo bwe kinaaba kyetaagisa okukulengula bannakawempe almost giri obukadde n'obukadde bwe kinaaba kyetaagisa tubayiwe wano ku anti-corruption court tugenda kubayiwawo bonna abantu b'ekawempe tubagamba abakiikirira yakwatibwa era awangaalira wano eno kino kyekitebe kye kubanga kisusse maama wa Ssegirinya ze embeera mugirabye Omubaka agudde n'ekigu atuuse ekiseera ng'ali ku mpingu n'aneguka n'agwa n'afeyitinga so eno embeera bannaye tubasaba essiga eddamuzi akadde ke kano mulaga amazima muve ku bya poliisi byekola muve ku byamagye bye bakola essiga eddamuzi mulongoose essiga eddamuzi mumusale kyekyetaagisa okusala musale bannayuganda kye baagala kubanga kyekituufu temusala ku lw'abano abakulu bamulya bisiike ebyabwe byaggwawo dda ekimala kimala bwe tutuuse tugenda kwekeŋŋamba era ekkooti esembayo gye tujjanga lumu ekkooti esembayo gye tujjanga lumu ekkooti esembayo gye tujjanga bannayuganda tubakubira omulanga kino nkiddamu andaba KI mukulembeze ne media houses ez'enjawulo eziri wano ekkooti gye tukomawo mu Septemba nga lumu bwe mutata Ssegirinya aya baasi mugenda kutuwulira yegenda okuba spark. Twalabye maama wa Ssegirinya yadukidde wa Robert Mao kyebyakude maama wa Ssegirinya tetumunenya ng'omuzadde tetugenda kumunenya kubanga buli muntu alwanako olutalo lwe n'atuuka we lukoma so maama wa Ssegirinya okuvaayo okugenda okulwana okugenda okusaba sima minisita wa constitutional affairs Mr. Mao tekikola mawulire wabula yalumiddwa ngwa ye maama w'omuntu nga nawe bw'onaazaala omwana kati nze nganze nalwanyeko kyensobola wabula maama wa Ssegirinya kubanga ye maama nanyini mufu yakwata ewawunya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba bodaboda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Ye yeesitukidde buli wamu agenda atabaalawo okusobola okulaba nti afuna obwenkanya oba mutabani we. So mu ekyo bano abakulembera eggwanga lino nno nze bansesa balinga abalowooza nti bo si bazadde. Bino ebiri mu kutuuka ku maama wa Ssegirinya nammwe mwazaala abaana era akadde kammwe nammwe kagenda kukyuka. Emabegako John Patrick amama Mbabazi yavaayo n'agamba kale katukomaawo. And since it's a pre-trial, we had to do the marking of the documents that are to be presented in court. And as we speak now, the state has disclosed to us statements from 19 witnesses, and all those were marked by court, and a copy of the post-mortem report and some medical examination reports. So today it is what has transpired, but pending at the next trial, we have to receive more evidence from the state. But the prosecution has also informed court that they have filed a witness protection application where they have 17 other witnesses. But those other witnesses need to be protected, meaning their identity is not supposed to be disclosed to the public, and even their nature of evidence is going to be confidential. So pending before court is hearing of that witness protection application, but also we have filed a bail application for F5 and S6, that is Honorable Ssegirinya and it is yet to be fixed for hearing. We are coming back on 1st September 2022 to finalize the disclosure of all the other evidence. Tusobodde okubeera nga waliwo obujulizi abawabi ba gavumenti bwe baleeseeko obw'abajulizi 17 era nga abajulizi 17 statements zaabwe zituweereddwa era oluvannyuma lw'okubanga zituweereddwa waliwo ne postmortem reports ezireeteddwa n'ebiwandiiko kwe baakebereddwa medical examination reports bireeteddwa era kooti n'ebimaakinga. Wabula tusigazaayo obujulizi obulala obw'abajulizi nga 17 obugambibwa nti bujja kuleetebwa oluvannyuma lw'okubeera nti application ey'okutaasa abajulizi bano babeere nga bawa obujulizi mu kyama emaze okuwulirwa kooti. Tugenda kukomawo nga 1 September 2022 kooti etuwulire obujulizi obusigaddeyo bwonna. Ensonga ya bail tugitaddemu eya Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana era kooti igenda kukiwa olunaku.